Essula eyokusatu egamba nti ensisinkano teba ya lumu. Ensisinkano teba ya lumu. Violet aba ali waka alaba akatambi k'ebifaananyi. Essimu ye n'evuga. Yagikwata n'addamu nti hello onaani. Eyayanukula yali Sagala gwe yaleka okuketta ewa Mwesigwa. Sagala yamutegeeza nga bwe yali alengedde Mwesigwa ng'ayingira ewuwe. Violet yamusaba okusigala ng'akuumira amaaso ku Mwesigwa nga talina kumuleka kufuluma nga tategedde gy'alaga. Sagala yasigala bwe yali ng'amaaso agoolekezza Mwesigwa gy'asula. Oluvannyuma lw'essaawa nga nnamba, Mwesigwa yafuluma n'ayimiriza owa pikipiki n'alinnya. Sagala yakubira Violet essimu nate n'amutegeeza nga Mwesigwa bwe yali alinnye pikipiki n'agenda. Violet yamuboggolera nti otegeera bulungi gwe Sagala. Nakugambye omukuumireko amaaso, tomukkiriza kugenda. Vuga mangu naawe omugoberere. Sagala teyalina kyakukola okuggyako okutandika emmotoka ayolekere Mwesigwa gye yali akutte. Yavuga ndiima ng'asuubira okulengera pikipiki okugendedde Mwesigwa. Yamulengera wabula ng'ayolekedde eridda entebe. Sagala yakimanya nti singa atuuka ku luguudo luno kijja kuba kizibu nnyo okuddamu okubalengera olw'emmotoka ennyingi eziri ku luguudo luno. Yayongera ku misinde kwe yali avugira nga kyayagala kusanga pikipiki eno nga tennatuuka ku luguudo luno. Newankubadde ng'emmotoka yagivuga ndiima bw'atyo teyayambibwa. Kale bali engeri gye baali ku pikipiki bwe batuuka ku luguudo lw'Entebbe tebaasanga buzibu bwa kwesiba kwa bidduka. Sagala bw'alaba nga tajja kusobola kuvuganya na bali ku pikipiki kwe kusalawo n'afuna w'asimba emmotoka naye n'apangisa owa pikipiki amutwaleko. Bwe batuuka e Kajjansi, Sagala agenda okwetegereza nga baabadde agoberera takyabalabako. Yatabulwa kyava asaba avuga pikipiki okwongera ku sipiidi kw'avugira ng'asuubira nti be bagoberera bakyali ku kkubo okwo. Yali mutuufu anti bwe bavuunuka akasozi n'abalengera. Eyali avuga yakanya kumubuuza lwaki agoberera bali abali mu maaso nga Sagala tanyega. Baavuga ne babasemberera kumpi. Mwesigwa bw'ava ku pikipiki n'ono Sagala kwe kusaba eyali amuvuga okuyimirira. Yasasula owa pikipiki ssente ze yali amuleetedde bw'atyo ne yeetegereza ekifo we baali. Yakubira mukama we essimu n'amutegeeza nti Mwesigwa ali ku Kisubi ku Valley Beach. Violet bw'atuuka mu kifo yasaba Sagala okuddayo ku bibye nga bw'amwebaza olw'ekyo kye yali asobodde okukola ku olwo. Yatuuka n'atandika okwetegereza ekifo. Yatya okumala gatuukira ku Mwesigwa nti omuvubuka ono ayinza okumwekengera gw'ate emakindi mu kibaala ye yamwesooka. Ne wano era amwesooke nedda yayagala ku luno Mwesigwa y'abajja gy'ali. Yamulengera musajja wattu ng'atudde yeetegereza n'okunyumirwa amazzi g'ennyanja. Yali atudde ku jjinja eddene ng'amagulu agawanirizza emikono gye gyombi. Kale ng'alabika anyumirwa kyaliko. Nakyala yayagala ku luno Mwesigwa y'abajja gy'ali nga muli asabirira kimu abe ng'akyamujjukira. Violet yatuula ku jjinja eryali lirinaanye erya Mwesigwa bw'atyo naye ng'atunuulidde ennyanja. Engeri gye yali mmande abantu baali batonotono. Abasinga nga bali ku mirimu gyabwe. Kino kyamuwa essuubi nti buli ngeri gyonna Mwesigwa yali ajja kutunulako ku mukono gwe ogwa kkono. Ate bw'atunulayo nga mu buli ngeri alina okumulengera. Yasiriikirira bw'atyo n'akkakkana ng'era omuntu eyazze okuwummuza ebirowoozo. Yagiranga n'atunulako eri omwana mulenzi wabula ng'oli tamagamaga atunuulidde ennyanja yokka. Violet yatyamu ng'alowooza nti oba kye yalowoozezza tekiikole. Bw'alowooza ku ky'okulumba Mwesigwa amwesooke nga bwe baali balabaganyeeko ng'alaba kigenda kwonoona enteekateeka ze zonna. Yasiriikirira n'atandika okunyumirwa mu mazzi. Bw'atyo n'ebyokulowooza ku Mwesigwa n'abyerabira.
agamba nti nkulamusiza maama. Violet yamaguka mangu okulaba amulamusa gye yakuba amaaso nga ku Mwesigwa. Kino kyamuwa essanyu kubanga yali akirindiridde okumala ddala akaseera era bwe kyalwa yatuuka ekiseera ne yeerabira kye yaliko. Mwesigwa yamwenyaamu ng'era omuntu asisinkanye omuntu gw'ateeka kasa. Nzijukira twali tuzisinkanyeeko, si gwe Vanessa? Violet yamutunula mu mmunye ng'alinga gezaako okumujjukira. Yamugamba nti yenze naye nze nga sikujjukira bulungi. Kozi gwe mwami ani? Oli bw'amugamba nti ye Mwesigwa ye kwe kulabika ng'eyeewuunyizza ennyo n'agamba wamma gwe nasisinkana eri mu kibaala. Violet yasekereza nga bwe yeewuunya ensi bw'eri entono ddala. Ogirabye? Nange nsoose kubuusabuusa obanga yeggwe omuntu gwe mmanyi. Oluvannyuma nkikakasizza bwe nkwetegereza okumalira ddala akaseera akawanvu. Violet yaseka nga bw'amubuuza obanga obwedda bwonna ali awo amwetegereza. Yamulengeza w'abadde atudde. Obwedda ntudde ku jjinja eryo bwe nkyusiza amaaso ate sigakubye ku ggwe. Oli otya Vanessa? Baalamusiganya. Oluvannyuma Violet n'amusaba atuule awo ku jjinja okumpi naye bawayeemu. Mwesigwa yakkalira kumpi ne Violet. Batandika okunyumya era Mwesigwa n'amubuuza eby'emirimu bwe bitambula. Violet yasooka n'awuuna, oluvannyuma n'amwanukula nti tebigenda bubi ate gwe bigenda bityeyo. Tongamba nti ekibaala wakinnyuka kati osiiba wano. Mwesigwa eyali teyetegekedde kibuuzo yanyigamukko ku bisige. Yakyuka okutunuulira eyali amubuuzizza n'amugamba nti naye okimanyi nti erabika badde nteekateeka ya Katonda ffe ababiri okuddamu okulabagana wano? Mbadde nina okukwebaza. Violet yamubuuza ensonga emwebazisa. Mwesigwa yamutegeeza nti okimanyi nti nafuna omulimu era kati nkola. Mu butuufu ebigambo bye waŋŋamba ng'ogenda byali bya mugaso nnyo gye ndi. Bwe navaawo natandikirawo okunoonya omulimu. Newankubadde mu kusooka byankaluubirirramukko naye namanya nti sirina kuggwaamu ssuubi. Ntandikirawo okulowooza bwe ntyo nasibira wa kitange era kati gye nkola. Violet yamubuuza nti kaakati watandika okukola? Wamma nkitegedde. Violet akijjukira oluvannyuma nti byayogera biyinza okuleetera Mwesigwa okubaako kye yeebuuza. Yayanguwa okwongerezaako nti nkitegedde, lwaki obadde mukyamufu olwaleero luno? Mwesigwa teyasobola kutegeera nti Violet yali afuba kubaako kyakweka. Yali ayagala kumugamba nti nkitegedde, lwaki tokyabeerayo eri mu kibaala? Leka naawe bwenti bwe ntera okubeera. Kyokka amazima gali nti gwe nina okwebaza. Webale, wandaga ekitangaala. Kaakati eyo gy'okola bigenda bitya Mwesigwa? Ono yamwanukula nti bibadde tebimugendera bubi. Yayongerezaako nti okuggyako waliyo obwana obumpisaamu amaaso ate nga nange saagala kunyoomebwa. Olumu mba mpulira njagala okulwanagana nabwo okubulaga nti siri mwangu. Violet olwawulira ebyo yaseka busesi. Mwesigwa yasituka. Violet kwe kumubuuza gy'alaga. Yamutegeeza nga bw'agenda okugula ku kyokunywa. Yamubuuza oba amugulireyo Fanta. Violet bw'akkiriza nti ka Fanta tekamukola bubi n'agenda okugula ebyokunywa. Violet yasigala mukkakkamu ng'alaba bitambula bulungi engeri gye yali alinaanye omuntu omutuufu gwe yali yeetaaga. Mwesigwa ng'atambula akomawo okuva gye yali anonye ebyokunywa. Violet yatandika okumwetegereza nga muvubuka atambuza ggonjebwa era nga yenna atambula mukkakkamu. Yali musajja muwanvu ate ng'alabika bulungi. Yawulira ennaku olw'ebyo ebyali biyinza okumutuukako singa kinaazuulwa nti emisango gimusinga. Omwana w'obuwala tagwa mu mukwano n'omuzzi w'emisango ate gwabega. Mumulaba n'omuwala. Violet yatandika okwewa ebiragiro. Guno mulimu. Tolina kukwatirwa muntu yenna kisa. Bino bijjeemu ak'obuntu. Mwesigwa anoonyerezebwako mu misango egy'enjawulo. Ekisa kyewala olw'ensonga kiyinza okukyankalanya okunoonyereza kwo. Oluvannyuma lw'okwewa ebiragiro, amaaso yagajja ku Mwesigwa n'atunula wansi.
Mwesigwa yatuuka newankubadde yamuwulira ng'atuuse teyasitula maaso kumutunuulira. Yali aliiriddwa ebirowoozo nga yeebuuza obanga anaasobola okumaliriza obulungi omulimu guno ogw'okumubega. Mwesigwa yamukoonako naye n'awawamuka anti ng'olwo akomawo okuva mu nkuyanja y'ebirowoozo mwe yali atubidde. Yamukwasa ka Fanta ke yali amuleetedde naye kwe kusumulula eccupa ya Nile gye yali yeereetedde. Violet yamugamba nti yali akisuubira nti era agenda kunywa mwenge. Naye kwe kumwanukula nti ebiseera ebisinga tuddiŋŋana ekintu kyekimu, nzijukira naawe lwe twasooka okusisinkana era wanywa ka Fanta. Mwesigwa yatuula we yali atudde okusooka nga tannagenda kuleeta byakunywa. Yategeeza Nakyala nga bwe yali omusanyufu okuddamu okumusisinkana. Violet nga tannabaako kyayogera, Mwesigwa yayongerezaako ku bye yali ayogedde nti si kyangu okusisinkana muntu alina birowoozo bizimba nga gwe Vanessa. Olaba awo mu kibaala we nakusisinkana, abantu abasinga bwakutuukirira kusaba kumugulirayo eccupa ya mwenge, kizibu okufunayo gw'oyigirako. Violet yali asibye essaawa era yagikebera amanye obudde anti ku ssaawa 11 yalina okugenda okusisinkana mukama we ku ofiisi Lulenti. Bw'alaba essaawa zikyali 9:30 n'asalawo okweyongerayo n'emboozi ya Mwesigwa. Yamugamba nti kirungi bwe nasobola okubaako omuntu gwe ndaga ekitangaala. Kati Mwesigwa bwe wavudde mu kibaala olwo buli lunaku okasibira wano? Mwesigwa yamwanukula nti okuva edda ye ng'anyumirwa nnyo amazzi, nti kale buli lwayagala okuwummuza ebirowoozo oba okweggyako obukoowu n'obusungu kyekifo waasooka okulowooza. Violet yamubuuza nti tongamba nti era wafunyemu okuyombagana ne kitaawo. Mwesigwa yaseka kwe kugamba nti nedda. Lwaki olowooza bw'otyo? Kisoboka okuba ekirala kyonna, ensonga nkuwadde eziwera. Violet yamwetondera okulowooza bw'atyo. Noono kwe kumutegeeza nti kale tewali ensonga. Violet yamugamba nti okwawukanako naawe nze nnyumirwa nnyo kiragala. Kyentegeeza ebimera okugeza nnyumirwa okulambula ebibala, ebibira ebinene, n'ennyumirwa n'akawewo akava mu miti omwo. Yamunyumizanga ye ne bato bwe baanyumirwanga ennyo okugenda okutyaba enku, nti kyokka ekyasinga okubanyumirayo z'empafu ze baasanganga mu bibira. Nange munnange njagala nnyo empafu zino. Naye neewuunya bannamasaka lwaki emasaka tewali mpafu? Abasinga bati bamanyi mpafu ab'e Masaka. Ebibira byammwe birimu ki? Abasinga bannamasaka tebamanyi mpafu. Basinga kunyumirwayo z'empafu ze baasanganga mu bibira eyo gye babanga bagenza okutyaba enku n'ejjambula. Ejjambula yabanga mu bibira. Jjambula simanyi oba biseera byali byadda, naye jjambula saateranga mulaba mu bibira. Jjambula mpozi n'omuzannyo anti batigukirayo okukamala. Yayongera okumunyumiza nti ekirala kye baayagalanga ennyo gaali matungulu. Olw'omukaaga lwe tutaagendanga ku ssomero ng'otumma emmere n'ototugana kugenda kutyaba nku. Naye munnange twazifunamu ekyekango kye ndifa seerabidde. Olwatuuka nga tusaba maama kugenda kusennya nku, teyateranga kutugaana bambi kubanga naye zaamuyambanga ennaku we tutaabeererangawo nga tugenze ku ssomero. Kale ne ku luno yatukkiriza okugenda mu nku. Naye twatuuka okugamba nti singa kwoloba oba yatugaana. Ewaffe twavangawo abantu 3, nze ne bato bange 2, Solome ne Yowaana. Twagattibwangako abaana b'abaliraanwa baffe. Kale okutwalira awamu nga tubeera abaana nga 12. Ekinyumu kyabanga kyamaanyi. Kale nga tukola effujjo erya buli kika nga tuyinza okuzannya akapiira ne twewoma n'abalenzi ng'olwo bo basamba mupiira, okuwugira mu bidiba eyo emmanga mu kisenyi, okunoonya amatungulu, okugattako empafu. Kale abagenze ku ssaawa 3 ez'enkya nga tuyinza okukomawo
nga kusaawa 9 ogwakawungeezi. Ati ng'olwo lwe mufuluma ekibira okuva okusenyenku. Kwolwo bwe tutuuka mu kibira, munnaffe Sitenda yatugamba tumugoberere atulaga awali amatungulu amangi. Muto wange Solome yagaana ng'agamba nti tusooke tusenyenku tuyoke tunoonya amatungulu. Okukaayana kwali kw'amaanyi ng'abamu bagamba tusooke tusenyenku, abalala nga bagamba tusooke tunoonya amatungulu, n'abalala nti tunoonye matungulu. Nange mwesigwa kwe kumubuuza, gwe wali ogwawa obanga yali ayagala okusooka okunoonya amatungulu oba kusenyanku? Violet yaseka n'oluvannyuma n'amwanukula nti nze ebiseera ebisinga saabeerangako ludda, kale nga ngenda nakisaliddwawo. Abaali baagala tusooke mu matungulu baawangula, era bwe tutyo ffenna ne tugoberera. Sitenda atutwala awaali amatungulu anti twesonseka munda mu kibira eyo ne tutuuka awaali olutobazi. Okumpi awo waaliwo ebitoogo. Kati olwo lwe lusa, lutuyita olusa. Omuba ebitoogo tuluyita lusa. Munnaffe Kasaato yalaba tugenda naye nga tetutuuka. Kyokka nga bwe tuli watiisa, bwe kubuza Sitenda ddi lwe yalaba amatungulu ago amayitirivu ge yali atutendedde. Sitenda yatugamba nti jjajjaawe ulira no Sitendawo mbo jjajjaawe yamugereza ekifo awayinza okubeera amatungulu amangi. Ye Sitenda yatusaba tumwesige nti gye yali atutwala twali tugenda kusanga ekyo kye twali twagala. Twamalirira obutakomaawo, oba olwo twali bakubanga abateganidde bbule. Sitenda yayongera okutukulembera newankubadde nga Solomere yalemerako nnyo ffe okukyusa tuddeyo emabega gye twali tuva. Solomere yali atandisa n'okulowooza nti Sitenda gy'atutwala wayinza obutabeerayo matungulu. Ekyazze kiba kyazze, kale twasalawo okugoberera Sitenda. Twatambula okumalira ddala akaseera naye nga tetutuuka wali matungulu. Buli lwe twalowoozanga ku ky'okugaleka nga tulaba tubonaabonedde bwereere. Bwe tutyo ne tusigala nga tugenda, anti ogutateganya teguzza nvuma. Twatuuka ekiseera nga bwe tuyita waziyivu nnyo ebitagambika, nga tutambula emigongo tugiwese, nga n'obuti butukuba mu maaso gattako emirandira gy'agati aganene okututega. Waliwo we twatuuka nga waziyivu ebyensusso, kaali kakubo katono nnyo nga kayingira eyo mu bitoogo eyo. Wano buli omu yali atidde okweyongerayo nga tusazeewo oba butalya matungulu kale tulekeyo okusinga okuyingira mu kabi nga tulaba. Kyokka tugenda okwetegereza obulungi ng'eri akakubo gye kasemba waliyo amatungulu mayitirivu. Wano mba nkulimba bwe nkugamba nti twali tusobola okuleka amatungulu ge tulengedde nako. Twagumira mu kakubo, wabula kaali kakwatiridde ebibowabowa ate nga wansi tosijjereere. Olw'obutono bw'akakubo twesanga nga tulina kusimba lwakasota. Munnange twatambulira mu lunyiriri okutuuka awaali amatungulu. Gaali mangi wamma ng'ow'enjogera embi ayinza okugayita ebinyinyi. Era awo awaali amatungulu akakubo we kaali kakoma. Naffe munnange nga twonoga matungulu awo kukumpimpyani, anti nga ne bw'oyagala okugenda ewala nga tosobola kuba waali waziyivu bulala. Twanoga amatungulu nga tupapirira tutere twamuke ekifo ekyali kitiisa bwe kityo. Munnange twali ne munnaffe oyo ayitibwa Kasaato wa Kakooyo, twali naye. Ono yali mulenzi nga ffenna tukira nga yatusingamukko ku myaka. Kasaato bw'alaba ffenna tutidde kwe kusalawo naye ayongerezeeko. Yatandika bw'ati, bannange wajja tugenda okulaba nga jjajja Musambwa ajja okutubuuza kye tukola ku matungulu ge. Jjajja Musambwa twasooka ne twefuula abatabiwulidde, wabula okumanya nga yali n'effujjo yaddamu okwogera ekintu kye kimu. Yagenda ayongerezaako n'ebintu ebirala bingi kyokka byonna nga bitiisa. Olw'okwagala okwegumya naffe okutugumya, Sitenda yamwanukula nakibuuzo nti emisambwa gye gisimba amatungulu? Wamma Sitenda, misambwa gye gisimba amatungulu? Katonda yatonda ebintu mu nnaku 6 n'amaliriza. Ebintu bye n'abiteekaawo, teyateekako nnyongereza, teyateekako kimu n'akiteeka mu nteekateeka yaakyo. Kati emisambwa gifuuka gitya ginnannyini matungulu? Wama nange Sitenda ndi mabegawo.
Munnange nga sitenda mugaya katukuleke bwe gunajja gunasookera kuggwe anti gwo guyise waddawo akasiriikiriro nga buli omu kyaliko kunoga matungulu nga bwateeka mu kikondoolo abalina ensawo ku ngoye nga basuula omwo. Munnange tuba tubulidde mu kunoga amatungulu Solome kwe kuleekaana omulundi gumu nti maama nnyabo tufudde bannange mulengere maama. Ffenna twakyuka omulundi gumu ne tutunula mu kakubo mwe twali tuyise amajja nga wali essote lyakula ne liwola. Lyali ddene. Omusota gwali munene nga gyenkomeza nga gulina ebiba ebyalangi ez'enjawulo teyali ttimba. Gulina ebiba ebyenjawulo wano ku mutwe wano. Gwali gwewalula mpola nga gusala okuva mu kakubo gudda ku ddyo. Twatya nnyo nga gyenkomeza kyokka nga tetulina wakuddukira. Jjukira akakubo kaali kakomye, ekkubo nga tulina limu lyokka eryali lituleese kyokka nga mwe muli omukulu ono Sesota. Kale twasigaza kimu kyokka kwesindika na kubuukabuuka gattako okukuba ebiwoobe. Omusota guno gwali ng'oguggwerayo. Ate tugenda okulaba nga munnange omusota guno gwali ng'oguggwerayo ate tugenda okulaba eno emabega ku kawuuwo kaagwo nga gugobererwa gunnaagwo. Yali maama na taata baali bava kunywamu. Munnange nga gugobererwa gunnaagwo. Bannange twabuutikirwa entiisa amagezi n'akategeera ne bituggweramu ddala. Emisota giringa egyali gyatwekobaanidde anti nga gyewalula kasobo mpola kaŋŋambe kusiira busiizi wamma ne tubeera mu kutya okw'ekitalo. Omusota ogwokubiri bwe gwaggwerayo ne tulaba nga tewali mulala gugoberera. Nze nno nze yawo nvaawo nzaawo zivaawo tebankima bukimi zivaawo wakiri gwe gujja ne gunkimako maama munnaye nga tewali mulala gugoberera. Ne tutandika okudduka tutere tuviira ekibabu wabula nakulabira akavuyaawo buli muntu yali tayagala kukulemberamu ate nga tewali ayagala kusemba mabega. Twatandika okusindikagana abamu bagudde ate wansi si weewali ebitosi anti nga naawe ositukira ku munno ng'olwo ate toyagala kusemba mabega. Siri kuleka wabi akuleka ku mmere ennuma. Ono Yowanno mwannyinaffe ono omuto yali mwannyinaffe omu yekka mu maama ate omuggalanda waffe ebiseera ebisinga nga ffe bannyinaffe tumufaako mu ngeri ey'enjawulo naye ku luno yakanya kuleekana nti baaba temundeka mabega baaba naye nga simufaanako nga buli omu afa ku bulamu bwe. Tumala okufuluma ekibira nga lwe nzijukira omwana wa maama bannange mwana wa nnyabo. Twabugaana essanyu bwe twalaba nga tumalako akakubo kano tuyingira ekitundu ky'ekibira ekirala ekitalimu ttosi na bibowabowa. Newankubadde ne mu kibira twatyangamu naye si nnyo nga mu ndeeri gye twali tuva sitenda gye yatutwala. Twadduka emisinde okusobola okufuluma twadduka emisinde okufuluma ate okusobola owandiika kyaki. Twadduka emisinde okufuluma ekibira era bwe twakyamuka buli omu n'alaba eri muzze ewaabwe. Twagenda okutuuka eka nga ffenna tukaaba bwe tusikondoka. Maama yakanya kutubuuza kituuseewo nga tewali awuuna. Ensisi yali y'amaanyi nnyo mu budde obwo nga kizibu okutandika okuttottola ebibaddewo. Ate Solome bw'atandika okunyumya ebibaddewo ng'alogoota na kimu, omusambwa maama, omusambwa maama. Yamubuuza omusambwa gye guli. Oli ng'ali ku kimu nti omusambwa gubadde gutulidde. Kakati naawo nga mutandika nti ekyo ekibira kirimu omusambwa mwe mukirumbye. Emisota egitalina we gibeera muba mwagala gibeerewa. Omwesigwa nno gwe baali banyumiza yasitulika n'aseka kwe kubuuza Nakyala obanga emisota gye gyali gigenda okubalya.
nze mbadde ndowooza nti omusota gubojja bubozi wabula tegulya. Violet yamwanukulanga naye bw'aseka nti baalowooleza ddala nti giri emisota gyali misambwa. Kasaato gye yali ayogerako zaali zize kubanja matungulu gaagyo, era bwe kityo bwe twakitwala tube nno nga mwana wattu n'amatungulu twagalya wa amatungulu tetwagalya gajja gawandagala nga tudduka. Mwesiga yamugamba nti wabula mwalaba bambi ekyekango oli okwogera ebitiisa mu kifo ng'ekyo ate ne mujja mulaba emisota eminene bwe gityo ekirungi mwasobola okusumattuka. Violet yamutegeeza nti kirungi twasumattuka naye ekintu ekyo kyannemera ku mutima era mu mazima lwe lunaku lwange olukyasinza okuba olw'entiisa. Okimanyi nti namalira ddala kumpi mwezi mulamba nga buli lwenteeka omutwe wansi ndaba misota egyo. Mwesiga yamugamba nti ekitegeeza buli muntu abaako n'ekyentiisa ekimujjukiza okubonaabona kw'ebirowoozo obwongo n'omubiri. Violet yakkiriziganya naye n'agamba nti kituufu Mwesigwa, nze okusinziira ku ekyo kye nayitamu kwegyo emyaka emito ne bwe mbinyumyako obunyumya mpulira nga amaziga gaagala kujja. Mwesiga yatunuulira Violet mu maaso n'alaba nga ajjudde ennaku n'ebiyengeyenge. Awo nno we yasinziira okumugumya n'amugamba nti naye ggwe ebibyo nga byaggwa. Naye nze okimanyi nti naloose nga banzizizaayo mu kkooti nga banvunaana emisango gye gimu nga mu kusooka. Violet yeefuula nakuwadde nnyo kwe kumugamba nti mbadde nzijukira waŋŋamba nti egyo emisango gyakugibwako, lwaki osigala okyeraliikirira? Mbadde manyi nti omuntu emisango bwe gimugibwako tewabaawo kuddamu kumuwozesa ku misango gye gimu. Mwesiga yakyuka n'amutunuulira kwe kumugamba nti gw'ogambye eby'emisota okubasanga mu kibira byali bya myaka mito naye na buli kati bikyakutiisa. Violet yaddamu okukebera ku ssaawa n'oluvannyuma n'agamba Mwesigwa nti Mwesigwa bw'oba tofuddeeyo lwaki naawe tonyumiza ku ebyo byonna ebyatuukawo ku misango gyo? Mwesigwa yamutegeeza nti ne bw'amubuulira kyali tekiyamba. Violet yamubakira mangu nti tofaayo Mwesigwa, gwe mbuulira wali ludda wa amawulire galyoke gakutuukeko ku ebyo ebyali bituuseewo eri banywanyi bo. Nyinza okuba nga sigenda kukuyamba kuzuula mutemu wabula osobola okufuna omuntu gwe weesigamwako. Nze akaseera akatono ke nkulabidde Mwesigwa nsobola okukikakasa nti baali bakulanga bwemage, misango baakusibako misibe. Mwesigwa yatunuulira nakyalanga bw'aseka n'amugamba nti ngenda kukunyumiza Vanessa ne bw'otooyongereko birala. Violet yamubuuza lwaki amugaana okwongerako. Ne Mwesigwa yamuddamu amubuuza lwaki alowooza nti asobola okutegeera n'okwesiga omuntu mu nsisinkano ebbiri zokka ze baakasisinkana. Yamwanukula nti naawe leka tekyetaagisa mwaka okusobola okumanya omuntu asobola okumanya omuntu mu lusisinkana lumu lwokka. Tongamba nti kati ggwe tolina kyontegeddeko. Amazima gali nti empisa z'omuntu si ngoye zakyusa wabula zo ayita nazo. Omuzee gwe gumusooka mu maaso. Nze nkitegeeza bwe nkugamba nti toli muntu mubi ng'abasigadde bwe bayinza okukiraba. Violet yali akyagenda mu maaso n'okunnyonnyola kye yali ategeeza. Wabula bw'atunula mu maaso ga Mwesigwa yalaba nga kirabika bambi amukkiriza. Mwesigwa yatandika bw'ati, omanyi kiwulikika bulungi okumanya nti waliwo omuntu akukkirizaamu. Ekiseera ekyo kyonna kye nabeera mu kugezesebwa okwo nalowooza nti sirina muntu yenna ali ku ludda lwange. Nkizudde ennaku zino nti ne taata alabika akirina mu nda ye nti siri mumenyi w'amateeka. Nasooka kulowooza nti ne byonna eby'okunsasulira balooya akikola lwakuba ndi mutabani we, wabula nti tanzikiririzaamu. Nze gw'olaba wano nabeeranga awo nga ngamba nti singa mmange abaddewo osanga ye yali badde ku ludda lwange. Mu butuufu nga njagayagga era nga mboyaana okubeerako n'omuntu anneesiga. Yasekereza kwe kugamba Violet nti kirungi bw'obeera ng'okakasa ky'oyogedde. Violet yasirika ng'alinda kimu okuwulira emboozi ya Mwesigwa ekwata ku musango kubanga
gye yali azze okubega. Mwesigwa yatandika bw'ati. Lwali lwa Sande ku makya, Paulo n'ajja ewange. Nga bwe nakutegeezaako luli lwe twasisinkana, enneeyisa ye yonna nagikunyumiza. Akawungeeza ako ssaawa zaalinga mu 2.5 nga neebakiriza mu muzigo gwange, ne mpulira abaliraana nga banyumya ku muntu eyali akubiddwa amasasi. Saasooka kutegeera obanga yali akubiddwa amasasi yali afudde, oba yali mukazi oba musajja. Nasigala wansi nga ngalamidde, wabula ng'omutwe guli waggulu n'amatu nga nteze. Nagenda okuwulira nga bagamba nti attiddwa ye Owen Kimuli. Bwe mpulira erinnya nasituka ne ntuula ku buliri. Yayongera okumunyumiza nti Owen yali mukwano gwa Paulo. Kale bwe nkomawo okuva e Bulaaya, Paulo yamunyanjuliranga mukwano gwe. Nze saafuna mukisa kumusembeza nnyo gye ndi olw'embeera ze. Yali tategeerekeka nga ye muntu gw'onnyonnyola ekintu okumala ebbanga eriwera ng'ayinza okukulaga nti akitegedde, kyokka enkeera n'akubuuza ekintu kye kimu. Yali anyumirwa nnyo okuseka. Musajja ng'anyumirwa okwemwentula. Tebinyuma omusajja okwemwentula oba mugazi yali emwentula. Bwe yali anyumirwa nnyo okuseka, kale nga ne ku kintu ekiteetaagisa ng'asekereza. Nze ebyo byanyirizanga ne neebuuza n'okwebuuza lwaki Paulo yali akwana emikwano ekika kino. Olwatuuka nga tusisinkana, nze naye mu kkubo namulamusa naye nannyanukula. Namubuuza obanga Paulo yali amulabyeko ku olwo. Yannyanukula nga bw'asekereza nti ogamba Paulo ono owaffe? Nange ne mutegeeza nti kituufu. Yantegeeza nga bwe yali amalidde ddala sabbiiti nnamba nga tamulaba. Bwe mutegeeza nti twabadde ffenna basatu jjo akawungeezi, kwe kutulika n'amwemwentuka n'aseka nga bwantegeeza nga bwe nali omutuufu. Nze yataekye emikwano nga nkwanamu ogyogo. Musajja okumwemwentuka atyo oba yalina akawujje ku mutwe. Ebyo byonna eby'obusolosolo Owen bye yeekolanga byandeetera okumwesamba. Kale ng'emboozi wakati wanfe eweera kuliko Paulo oyo. Kyokka natya nnyo bwe nawulira nti attiddwa. Nasooka ne ndowooza nti oba osanga amannya gafaanaganye bufaanaganye, naye ebyaddirira byankakasa nti ye yali oyo Owen gwe mmanyi. Oluvuvumo lwali lw'amaanyi wabweru awo. Nange kwe kusituka ngende nfune agataliiko nfoofu. Bwe ntuuka awo ku lubalaza nga mpulira bulungi ebinyumizibwa. Nasigalawo ne mpuliriza nga banyumya nti baamukubye amasasi 6 nti era gaamwasizza n'omutwe. Nafuluma ebweru ne mpita omu ku baliraanwa bange ayitibwa Mukasa ne mubuuza ogubadde, naye n'ayongera okubimpitiramu. Nali manya agenda kubaako ekipya kyambuulira, wabula bye nali mpulidde mu nnyumba ne Mukasa bye yantegeeza. Namwagaliza okusula obulungi nga bwe mutegeezanga bwe tuneeyongera okubiwulira ku leediyo. Naddayo mu nnyumba ne ngezaako okukuba essimu ya Paul ndabe ye kyayogera, naye ng'essimu teriiko. Natega leediyo nga ndowooza nti osanga banabyogerako mu mawulire ag'essaawa 4. Kyokka bwe natuuka ku buliri otulo ne tunziba. Kino ne kinnemesa okumanya ebyaliwo akawungeeza ako. Agamba nti enkeera nawawa mu kabwa wamusi nga waliwo akonkona ku mulyango gwange. Nategeeza yenna eyali akonkona okungumiikirizaako. Eyo nno nkola y'Abazungu. Laadiyo eyali eyogera obulungi yali eyonoonese nga kati esaala busaazi. Laadiyo nagijjako ne ngenda mu kinaabiro okusooka okunaabako mu maaso. Mbala katuuka mu kinaabiro eyali mu mulyango n'addamu okukonkona. Nawulira obusungu olw'omuntu gwe nnyonnyonnyodde nga tawulira. Nali namutegeezezza dda nti ngenda kumulaba. Mba nkyali ku olwo ali ku luggi n'addamu okukonkona. Ku luno nno okukonkona kwali kwamwanguka era yayogera n'ebigambo bino nti Mwesigwa Charles, vaayo yonna gye weekukumye, eno poliisi. Wamma natyamu nno. Awali poliisi tewatera kuba kalungi anti bakuyita embuga munnange tebuba buganzi. Kyokka salina kyakukola kirala okuggyako okugenda ku luggi okugulawo okulaba abaami bano kye banneetaaza. Olwabandulawo bwe nti oluggi owa poliisi n'angamba nti Mwami Charles Mwesigwa
tuweereddwa obuyinza okukutwala ku poliisi otuyambeko mu kunoonyereza ya Ssekimuli Owen n'okuwamba Kasibante Paul. Embeera nga wetuukira okugaga ebintu no biba byonoonese ekitagambika, naye nange byali binnyononekedde ku makya okwo. Omusirikale yayongera okuntegeeza nti kya bugunjufu gwe okuleeta emikono gyo nteekeko bino nga bwandaga empingu, naye nga ne bweweekyanga abasajja bano aba poliisi bajja kukwetika okukuteeka ku mmotoka waggulu. Namanya nti siyinza kuwakanya basajja bano, nenjagala okuwaayo emikono banteekeko empingu. Naye nga tebannazinteekako nasooka nembuuza omusajja lwaki bali bantwala nga simanyi na musango gwe nkoze. Omusajja teyaŋŋanya kumalayo, nantegeeza nga bye neetaaga okumanya bwe nalinja okubibuuliza ku poliisi. Banteekako empingu, bw'atyo omu kwe kunkwatako ku bibegabega ne twolekera emmotoka ya poliisi. Nawulira nga ntidde, okusooka olw'okukwatibwa poliisi, ekirala olw'okuttibwa kwa Owen, anti newankubadde teyali mukwano gwange naye kyantiisa, ekirala olwa mukwano gwange Paul gwe bagamba nti yali awambiddwa. Neewuunya ani yali amulina era nga ntya olw'ebyo ebiyinza okumutuukako. Nawulira n'obuswavu obw'amaanyi okukwatibwa olw'omusango omunene bwe gutyo mu maaso g'abantu abo bonna. Natuula waggulu ku mmotoka bwetyo ne twejjawo. Bantuusiza ku poliisi y'Ekibuye, bantwala mu kaduukulu nga mulimu abasibe abalala. Nagezaako okuwalira naye nga wa bansindiikiriza nga bw'oyinza okusindiikiriza embwa mu kayumba kaayo. Nalekanira waggulu nga mbasaba okusooka bampulirize mbannyonnyole, naye nga batambula bagenda. Mu kaduukulu mwalimu abasibe abalala nga 7. Bwe bawulira nga ndeekana ne baseka ne batandika okunjerega n'okunjogerera ebigambo ebinyiiza, naye nga sibafaako. Nayimirira ku mulyango amaaso n'engayisa mu katimba, bwe ntyo nga ndeekanira buli musirikale ayitawo nga bwe sirina musango nti era bannanga bwemage. Tewaali n'omu yampuliriza. Nakimanya nti nina kukakana okutuusa lwe bananzijukira. Nasigama ku kisenge nenzika mpola mpola okutuusa lwe nasitama wansi, emikono nengizingira mu kifuba, nempunzika omutwe ku maviivi nensirikiraawo. Nale sitwalibwangako mu kkomera, kale laba ng'obulamu bwange bukomye. Violet bw'awulira ebyo kwe kumubuuza nti okakasa wali totwalibwangako mu kkomera? Mwesigwa yeewuunya lwaki omuwala ono amubuuzizza ate bw'atyo kyokka, n'amukakasa nti yali tatwalibwangayo n'omulundi n'ogumu. Waliwo omusibe omu eyambuuza lwaki baali bansibye. Nasooka nensirika kyokka nannemerako nga n'okuboggola kwatadde. Namutegeeza nga bwe bannanga obwemage. Bonna baaseka, ye kwe kunziramu nti olowooza waliwo gwe gusinga wano? Buli omu agamba tegumusinga. Yakyuka n'atunula awo mu nsonda nga waliwo omusibe gwe nali sinnalaba obwedda. Oyo gw'olaba oyo avunaanibwa gwa kusobya ku nkoko. Bw'avunaanibwa gwa kusobya ku nkoko, bw'atuuse wano atugambye kyekimu nti awaayirizibwa. Kyekiseera bannange twogere ku mazima. Lwaki mugizza emisango ate nga mutya okulamulwa? Mwogere ku mazima. Nawulira obusungu nze nno ng'ekisajja kinnemeddeko, kyokka ate nga saagala kwogera nabo. Naddamu n'entunula eri awaali omuvubuka gwe nalaba atudde mu kasonda. Nalaba nga gwe nnyinza okwesembereza yekka. Okwekwetula mpola mpola okutuuka we yali. Yantegeeza nga bye baali bamwogeddeko bwe biri ebikyamu nti ye yali avunaanibwa kuvuga ng'atamidde n'atomera omuntu. Namubuuza obanga gwe yatomedde yafudde. N'aŋŋamba nti nedda, waali mulamu. Nawulira nga n'okumwegomba anti waakiri ye yali avunaanwa musango omutonotono. Kati ku ssaawa nga 4 bannona ne bantwala okukola statement. Bambuuza ebibuuzo biyitirivu wabula nga buli kimu nkyanukula mu butuufu bwakyo. Bambuuza ebbanga lye nali mmanyidde Paul ne Owen, ne bambuuza lwe nasemba okusisinkana buli omu ku bo. Wali ludda wa Owen
lwattibwa era ani asooka okukuwa amawulire g'okuttibwa kwa Owen n'okubuzibwawo kwa Paulo. Byonna nabyanukula bulungi nga ngamba oba nti osanga kinannyamba okukakasa nti siri mukyamu. Bwe baamaliriza okumbuuza nali ndowooza bagenda kundeka nzireyo ewaka naye munnange si we gwali, banzizaayo mu kaduukulu. Ssaawa ziwezenga 6 taata yajja, namusaba okunneeyimirira mpoze nga nviira bweru, naye nantegeeza nti kyali kimuleese. Wabula baamugaana okunneeyimirira nga bantegeeza ng'emisango gyange bwe gyali egy'amaanyi nti nina kuwoleza munda. Banzijja ekibuye n'entwalibwa eruzira, eyo gye navanga nga ntwalibwa mu kkooti enfunda eziwera. Oludda lwa gavumenti oluwaabi lwalina abajulizi bangi. Abajulizi abasinga bonna abaaleetebwa nga bakakasa nga bwe bandaba nga mpalabanya omuntu gwe bannyonnyola nga ye Po. Olwatuuka omuwaabi wa gavumenti ng'ayita omujulizo omu mu Kaguli, yali mukazi. Bwe baamubuuza obanga ajjukira bulungi ebyaliwo ng'anyeenya mutwe nga kkonkome, baamusaba okugenda mu maaso n'okunnyonnyola byonna bye yalaba ne bye yawulira. Omukazi yatandika bw'ati: mbanje ewange nfumba ekyeggulo ngenda okuwulira ng'omusinde gw'emmundu. Natya nnyo nga ndowooza oba ssasi likwasizza omu ku beewange mu nnyumba. Nadduka mu nnyumba okulaba obanga abaana bange baali bulungi. Bwe ntuuka mu nnyumba nga buli omu ali bulungi, ate olwo omutima ne gulyoka gunzira mu nteeko. Mba nkyalimu olwo ate ne nzijukira omwami wange, kubanga ezo ze zaali essaawa zaddirako okuva ku mulimu. Bwe ndowooza ku ebyo nadduka buddusi nga nzira ludda awaali wakubiddwa ebyasi. Mukazi kyadduka awaali wakubiddwa ebyasi. Twala eri. Nalengera omuntu eyali agalamidde wansi, oyo nga ye yali akubiddwa ebyasi era ng'afudde. Ate ne nnengera omulala eyali atwalibwa ng'asikambulwa abantu 2. Omukyala yayongerezaako nti eyali atwalibwa yali musajja ng'ayambadde suuti ya kitaka. Aba akyannyonnyola omuwaabi wa gavumenti kwe kumubuuza obanga yasobola okwetegereza abaali basikambula omuntu. Yabategeeza nti omu yali ayambadde empale nzirugavu, ekijaketi n'ekikoofiira ku mutwe nga byonna biddugavu. Omulala yali ayambadde suuti nga nzirugavu, era oyo ye yagamba nti ononsonyiwa Paulo, naye olina okusooka okubula. Looya wange yagezaako okubuuza omukazi yali yeesudde ebbanga ki okuva awaali bano aboogera okusobola okuwulira ebyo byonna, naye ne bamulemesa. Munnange baasaba omukazi okwongereza ku bye yali ayogera. Omukazi yayongera okugamba nti bwe baali basikaasikaanya yalaajana nti mwesigwa tonzita, mwesigwa munnange, badde manyi ndi mukwano gwo nnyo ebbanga lino lyonna, kwegayiridde ensonyiwa tonzita. Omukazi yawa obujulizi mu kkooti. Byansobera nno we nali ntudde muli ne neebuuza obanga ddala bino omukazi bye yali ayogera byaliyo eri awattirwa omuntu, obanga yali asasuddwa busasulwa okwogera ebyo. Baamubuuza obanga oyo eyali ayambadde suuti eyali asikambula Paulo ayinza okuba nga yali nze. Olwo nno baali bamunsongeddeko we nali ntudde. Yabagamba nti yali teyeekakasa bulungi engeri obudde gye bwali bukutte, ate nga yali walako. Bwe bamubuuza obanga tuli mu kigero kye kimu n'omuntu oyo, anti olwo n'okumuyimiriza baali bannyimirizza dda. Yabategeezanga ebipimo bwe tuli mu kigero ekimu. Omukazi baamusaba okuva mu Kaguli ate ne bayita omusajja, naye abeeko byategeeza kkooti. Ekkooti yanzirugalira ku olwo kubanga n'ono yammette nziro n'akamala. Okwawukanako n'abajulizi ba bulijjo, abajulizi b'oku lunaku olwo baali bagule, kyokka kye bataamanya nti baali bagenda okukubagana empawa ng'ebibuuka bitalagaanye. Omwami ono emboozi ye yali efaananidde ddala n'ey'omukyala eyasooka eyali yakava mu Kaguli. Omusajja yatotola bulungi buli kamu omukazi ke yali ayogedde, naye obuzibu we bwava nga ye mu kifo ky'erinnya mwesigwa ate ayogera Charles ye Kalooli. Weebale butaviirawo ddala.
Ekitabo kiyitibwa Okwalinga Okusaaga ekyawandiikibwa Nakaluma Juliet. Tuli ku nsula egamba nti ensisinkano teba ya lumu. Agamba nti omukazi yalambika bulungi ensonga naye ekyagenda okuleeta obuzibu baakubagana empawa. Omukyala agamba mwesigwa ate omusajja akozesa lya Charles Kalooli. Looya wange yayimirira n'ategeeza kooti ng'obujulizi bwe bwali bukontana era ng'ayagala omulamuzi akitunulemu obanga eyawambibwa yakozesanga amannya gombi oba limu mu kwegayirira eyali amuwamba. Omuwaabi wa gavumenti yagezaako okumulemesa okwogera. Omulamuzi n'amusaba okugenda mu maaso n'okutangaaza. Looya wange yannyonnyola bulungi n'aleetera buli muntu n'oyo eyali akkiriza nti nze mutemu okuboosaboosa. Emirundi gyonna 3 gye twali twakatuula mu kkooti, ogwo gwe mulundi gwokka lwe nawulira nga nnyinza okusumattuka okusibibwa amayisa bwe mba mponya akalabba. Eyabala akazannyo k'okunsiiga enziro yali akabaze bulungi okuviira ddala mu kifo awattirwa omuntu. Kyokka ensobi gye yakola kwe kuleeta obujulizi obw'obulimba mu kkooti. Abajulizi abaasooka baayogeranga bye baalaba era baali bakoze bulungi anti nga buli ajja akiragira ddala nti nze mutemu. Naye bano be baapangisa obupangisa baali batandise okutamatama n'okuwuguka okuva ku bye baali babalagidde. Abo be baali baagala okutta entegeka y'abaali beekobaanya okunsiiga enziro. Omulamuzi bw'abuuza omukazi gwe baali bawamba erinnya lye yali ajananga ng'ayogera lya mwesigwa, gwe baabuuza omusajja n'agaana okukkiriziganya n'omukyala ng'agamba nti yali alaajana Charles. Omusajja yatuuka n'okusonga olunwe mu mukazi ng'alinga ayagala okumulagira okukyusa agambe Charles. Kale ebyo n'obujulizi obulala obw'ebitundu obwaweebwa byaleetera omulamuzi okugamba nti obujulizi tebumala. Bwe baamubuuza ku ky'essuuti n'abategeeza nti essuuti yali yange naye nali najazika mukwano gwange oyo Pawulo. Bambuuza ku pasipooti yange eyasangibwa awattirwa omuntu. Ekyo saalina ngeri ya kukyewozaako okujjako okugamba nti walabika waliwo omuntu atanjagaliza eyagitwala okusobola okulowoozesa bannamateeka nti nze nali nkoze ekyo. Looya wange yategeeza kooti nti tewali muntu yenna ayinza kutegeka kukola kintu kifaanana bwe kityo ate n'asalawo okujja ne pasipooti ye, nti ebyo byonna byali bitegekeddwa abaalina ekigendererwa kitaali kirungi ku muwawaabirwa. Barrett yabuuza Mwesigwa nti gwe otegeera ddi nti tolina pasipooti yo? Mwesigwa yamutegeeza nga bw'abitegeerera mu kkooti nti era kirabika Pawulo ye yagimubbako n'agitwala awattirwa omuntu. Kale akaseera engeri gye kaali nti kaali katono, saakitegeera nti pasipooti yange sigirina. Mu kkooti oludda oluwaabi lwambuuza obanga pasipooti yange njirina ne mbategeeza nga bwe saagirina waawo nti naye bwe banzikiriza okuddayo eka nsobola okugireeta. Looya w'oludda oluwaabi yasituka n'agamba nti ssebo omulamuzi, mpozi ng'omuwawaabirwa ayagala kututegeeza nti alina pasipooti 2 kubanga nange nina pasipooti mu mannya ge gombi n'ekifaananyi ekiriko kye kikye eyalondebwa mu kifo wennyini awattirwa omuntu. Okimanyi nti si buli ali eruzira oba mu kkomera lyonna nti alina omusango gwe yazza. Olabye omuntu bw'asobola okuyungako sekisoni etaalaba maama wange omugenzi n'akumalizaawo obulamu bwo bwonna ate nga muntu wo ddala gwe mulyako ku kitole ekimu, ebyo wali obirowoozezzaako? Yongera okugoberera ekitabo ekyo ojja kumanya emikwano naani gw'olina okwesiga mu bulamu bw'ensi eno. Agamba nti Vanessa, ndowooza okiraba nti kituufu nze bwe nkugamba nti Pawulo yeekobana n'abantu abakyamu ne batta Owen ate ne baleka obujulizi obulumanze. Kakati ani yandibadde omwegendereza ennyo okujja ewange n'akwata mu bintu byange okugyayo pasipooti yange nga sitegedde?
Tewali mulala ayinza kukola ekyo okujjako omuntu eyali amanyi endya n'ensula ate nga tewali mulala okujjako Pawulo oyo. Ye muntu yekka eyali ayingira ewange era nkakasanga kwolwo lwakima essuuti n'engatto lwe yabba ne pasipoti yange. Violet yamubuuza nti tolinaayo muwala yenna gwe waleetanga waka? Tomanya bayinza okukumweyambisa nga ye yabba pasipoti yo. Mwesigwa yamukakasanga bwe yali taganzangako muwala yenna bukyakomawo okuva e Bulaaya. Omuwala gwe nasembayo okuganza yali Bungereza era bwe nkizuula nti yali tansaanira awo ensonga we nazikomya. Violet yamubuuza lwaki ogamba nti omuwala yali takugwana? Mwesigwa yaseka kwe kubuuza Violet nti era oyagala mboozi ndala? Ne Violet yaseka nga bw'amugamba nti bye yamubuuliranga bye byamuleeteranga okugenda mu maaso ng'abuuza ebirala. Lwa nsonga yesanga ng'asigalidde. Violet yabuulira Mwesigwa endowooza ye nti mu butuufu oyo mukwano gwo yakola kinene nnyo okukusuula mu ntata. Musajja wattu kwe kumuddamu nti kituufu yalunsuulamu nga sirina ngeri yonna gye nnyinza kweggyako omusango. Abajulizi bange be naleetanga nga tebalina kyamaanyi kye bannyamba. Naleeta muliraanwa wange ayongere okukakasa nti nali wa waka ekiseera ettemu we lyakolerwa nti era ye yampa n'amawulire ago. Kyokka tekyannyamba olw'ensonga bwe bagerageranya obudde mwe yantegeereza n'omuntu we yattirwa nga kiraga nti nali nsobola okuba nga nadduse dda okuva wattirwa omuntu n'enkoma wa waka. Ebyembi omuvubuka ono yali takimanyi nti okuviira ddala ssaawa nga 12 ez'akawungeezi nali mu nnyumba yange omwo. Natandika okwejjusa ne ngamba nti oba lwaki tetwamuyisaamu lukwe ajulire oludda lwange. Omuntu omulala gwe nnyinza okwebaza nti yannyamba nnyo yali looya wange. Omukyala ono yakola kyonna ekisoboka okukakasa kkooti nti obujulizi buyinza okuba obujweteke. Newankubadde yali ku mulimu yalabika okuba ng'ateekamu ak'obuntu nga muli akakasiza ddala nti omusango tegunsinga. Omukyala ono yajjangayo buli nsonga eyinza okuntaasa okugeza. Abawaabi baali beesibye nnyo ku ky'okusanga pasipoti yange awattirwa omuntu. Wabula yabannyonnyola mu ngeri ematiza nti omuntu yenna bw'ayinza okubeera nga ye yagitutteyo okusobola okufuula nze omutemu. Violet yamubuuza amannya g'omukyala naye kwe kumutegeeza nti yenna Mutebi Maria akolera ku Kimera and Company Advocates. Baasiriikirira okumalira ddala akaseera nga buli omu ku bo aliko ebimumulidde obwongo. Mwesigwa yali alowooza ku ngeri gye yasumatukamu ekkomera ate ye Violet ng'alowooza kiki ddala Mwesigwa kyali. Buli kiseera ekyayitangawo nga Violet ayongedde okumanya omuvubuka ono ng'ayongera okulowooza nti omuvubuka ono si muntu mukyamu. Kati lwaki yatta Owen? Lwaki yawamba eyali mukwano gwe? Oba bamuwaayiriza? Era abamuwaayiriza be baani abo? Era lwaki bawaayiriza ye? Mwesigwa yakomawo okuva mu ebyo bye yali alowooza, yakyuka n'atunuulira Violet. Bw'alaba taliiwo ntegeeza mu birowoozo kyava amukoonako nga bw'amuyita nti Vanessa. Violet yamwaguka era nga omuntu abaddeko ne byalowooza. Mwesigwa yamutegeeza nga bwe yali agenda okumusiibula. Munnange nina okusisinkana kitange olwaleero akawungeezi, namusuubiza okutuuka ku ssaawa 11. Violet naye awo we yajjuukirira nti alina okugenda okusisinkana Lulenti ku ssaawa 11. Wabula nga tannayawukana na Mwesigwa yajjukira ebigambo bya mwana mulenzi bye yali asinyizzaako. Yakyuka n'amubuuza nti Mwesigwa, ate maamawo nga tomumbuuliddeeko? Mwesigwa yali tayinza kutandika ate emboozi ndala mukadde ako. Kwe kwanukula amangu nga n'okwewuunya yeewuunya nti nakugambako nti olinga munnamawulire oba mbega? Mu butuufu ofaanana abantu abo. Yasigala asekereza. Violet yatulika n'aseka. Teyalina kyakumwogerako okujjako okusiibula. Weeraba Mwesigwa, kansuubire tunaddamu okulabagana nate. Mwesigwa yasituka we yali atudde n'abuuza Violet ate nga bwe yeewuunya lwe baliddamu okulabagana. Mu bwangu ddala Omukama ajja kutukwatirako.
bw'atyo ne Violet yasituka n'ateeka akasawo ke mu nkwawa n'akyuka agende. Violet ng'atambula agenda yeebuuza oba akyuse adde asabe Mwesigwa ennamba y'essimu, naye nedda tekyetaagisa. Yabirowooza kyokka nga ne Mwesigwa alowooza ekintu kye kimu kya kusaba nnamba y'essimu ono omuwala Violet. Mu butuufu omuwala ono yali amwetaaga kuba ye muntu omulala gwe yali azzeemu okusembeza okuva lwe yafiirwa Pawulo nga ow'omukwano. Mwesigwa yasigala atunuulira Violet okutuusa lwe yabulirayo emabega w'ekizimbe ekyali mu maaso awo. Oluvannyuma yakakasa nga osanga akoze ensobi obutasaba muwala ono nnamba y'essimu. Ebyembi yali abuliddeyo, era wano yagezaako nnyo okudduka alabe oba akyayinza okumulaba agimusabe. Aba asimbula ati n'alyoka akoona engatto ku jjinja n'obugere munda ne bwefunya. Yawulira ng'afa obulumi, yagenda abuukabuuka nga bw'awenyera okutuuka emabega w'ekizimbe nakyala gye yali alaze. Bw'atuukayo yamagamaga wabula nga talaba ku Violet. Yeebuuza wabulidde amangu ago. Yali ali mu mabbali g'ekizimbe ekirala era yamulengera yeetala adda muno adda muli. Yatandika okukoowoola nti Vanessa, Vanessa. Yali tayagala Violet kugenda nga tamuwadde nnamba ya ssimu. Nakyala Violet yatambula mpolampola n'atuuka we yali. Kiki ekibaddewo? Waliwo kye weerabidde okuŋŋamba Mwesigwa? Laba wenna n'okuwenyera. Mwesigwa yasembera we yali n'amukwata ku bibegabega nga bw'awaniridde ekigere kye kye yali akubye ku jjinja. Ekirungi tonnagenda Vanessa, nsaba ompe ku nnamba ye y'essimu. Nja kwagala okuddamu okukukubirako. Violet yaseka busesi. Okakasanga kye kyokka ekikuleese Mwesigwa? Violet yatunuulira ekigere ono kye yali awaniridde. Mwesigwa bw'alaba amwetegereza kwe kussa ekigere wansi wabula ng'afa obulumi. Sijja kukulimba, neetaaga okuddamu okukusisinkana ate nga sirina bukakafu nti Katonda anaatukolera enteekateeka endala ffe okuddamu okusisinkana. Violet yakiraba nga naye guno gwe mukisa gwafunye okufunirako ennamba y'essimu ya Mwesigwa bw'abanga yo essimu agirina. Okuva lwe baatudde bonna essaawa emu n'ekitundu eyise yali tannalaba Mwesigwa bw'akuba oba okufuna oyo yenna amukubirako ku ssimu. Kale yali takakasa obanga yalina essimu. Olaba otya Mwesigwa, singa ompe eyiyo nkakasa nga nja kukukubirako. Bw'atyo nakyala bwe yasaba Mwesigwa. Musajja wattu teyagaana ng'atandika kusomera Violet nnamba ya ssimu. Bw'amaliriza kwe kumugamba nti naye naawe walimpadde eyiyo, tomanya oyinza okukuba oba ennamba ng'ogisobezza mu kuwandiika. Violet yamukakasa nga ennamba bw'awandiise entuufu era n'amutegeezanga mu buli ngeri yonna tayinza kwerabira kumukubira. Mwesigwa yeetegereza Violet ng'alinnya emmotoka n'asabirira kimu asobole okujjukira amukubire ku ssimu. Violet yavuga ndiima okusobola okutuuka ku woofiisi. Yali asabirira kimu kusisinkana mukama we Laurent akawungeezi ako, kale nga tayagala kukeerewa kugenda ate badde mu kumujuliza enkeera. Yatunula ku ssaawa ey'omu mmotoka nga ziri 10:47. Yalina eddakiika 13 zokka okulaba nga atuuka ku woofiisi. Olwo yali ku Queensway. Yasaba Katonda amusaasira aleme okusanga okwesiba kw'ebidduka ku ssaawa ya Queen. Katonda essaala ye yagiwulira, kye yali atya teyakisanga. Ebitala byaliwo byamukwatamu katono, naye olwayaka kiragala yayanguwa mangu era mu lutemya lwa Kikowe ng'ali bweru w'ekizimbe okuli ofiiseezi zaabwe. Mukazi wattu yayanguyiriza okulinnya amadaala aba atuuka ati ku ofiisi nga ne Laurent aggalawo. Nedda Laurent, lindako okuggalawo, nina bye njagala okusooka okukuyitiramu. Laurent yayimirira n'alinda nakyala asooke amaleyo by'ayogera. Violet bw'amaliriza bye yali ayogera ate Laurent n'akwata ekisumuluzo n'aggalawo. Bannange, gwe Laurent gulabo naawe nkubuulire bye nnina na biki bye neetaaga okumanya. Laurent era yasirika. Oluvannyuma kwe kubuuza Violet nti kiki ng'obugujja nnyo, lwaki akasigiri tosoose n'ofuna w'okazikiriza n'olyoka ojja eno? Oyagala kunjokera mu kizimbe?
Violet yawulira obusungu naye nga talina bw'atandika lutalo ne Lulenti. Okwagala okwanguya ensonga yamubuuza nti ani yali looya wa Mwesigwa bwe baamutwalira mu kkooti. Kyotagenda kwanukula oŋŋambirawo nti tokirinaako kyakuddamu n'ennyanguya ensonga kuba nina abanninze ewange. Lulenti yaggulawo ofiisi ye n'ayingira ne Violet n'amugoberera. Obwo bwe buzibu bwo. Violet tosooka kumbuulira bifuddeyo okujjako okumbuuza ebibuuzo. Violet yamunyega wabula yasitula katebe n'akongerera ddala okumpi n'emmeeza ya Lulenti. Mbuulira omulimu bwe gugenze. Violet n'amusaba asooka amutegeeze eyali looya wa Mwesigwa olwo alyoka amutegeeze ebisigadde. Kakati lwaki weetaaga okumanya eyali looya w'omuvubuka oyo? Violet yakutamamu katono n'atunuulira Lulenti mu mmunye n'amubuuza nti waliwo obuzibu singa ontegeeza kye mba nkusabye? Ekirala singa wali oyagala okumanya byonna ebikwata ku mulimu guno wandigukoze, naye bwe wagunkwasa gwafuuka gwange. Mpa kye nkusaba nsobole okuleeta ebituufu by'onootwalira mukama waffe akusasule nange nsasule. Lulenti yasekerezanga bw'agamba Violet nti weerabidde nno mukyala. Erimu ku mateeka ge nabasomera luli nti kampuni erina olukusa okumanya buli ky'oba ofunye eyo gy'okoledde. Violet yamutegeeza nti ebyo birina okubeera mu buwandiike. Lulenti nyanguyiza kubanga nina okuwandiika ebyo byonna era. Lulenti yatandikwa okukebera mu mpapula. Violet yafuna okutya era n'asabirira kimu erinnya libenga lyeryo Mwesigwa lye yali amugambye. Amazima gali nti yali tayagala muvubuka ono abe mukyamu. Bannange yali atandise okwagala omuvubuka ono olw'embeera ze. Ebyokunoonya omukyamu yandibirabye luvannyuma. Olaba omuwala bwe yeegomba kiraaya nti aganti ebyokunoonya omukyamu yandibirabye luvannyuma. Lulenti yamutegeeza erinnya lye nga lyeryo lyennyini Mwesigwa lye yali amugambye. Yawulira ng'awewuse waakiri ekyo kye yali asabirira kyali kituukiridde. Yabuuza Lulenti nti Lulenti, osobola okukirowoozaako nti Mwesigwa alabika nga bamwekwekamu ne bakola ebitasaana oluvannyuma ne balumusuula? Bannanga abakazi mutulika mangu. Amangu ago ategedde nti omuvuka talina musango. Waliwo eyazza emusango ogwo mu kukweka obujulizi obumuluma ne yeeyambisa Mwesigwa bambi. Lulenti yamubuuza lwaki yali alowooza bw'atyo, naye kwe kumutegeeza nti bw'ofuna omukisa okwogeramu n'omuvubuka oyo osobola okukizuula. Omukwano ogumanyi. Lulenti yamubuuza lwaki akkiriza okugendera ku muntu ng'oyo by'aba amugambye. Okimanyi bulungi nti ebigambo by'omumenyi w'amateeka tetubyesigamako kuzuula kituufu. Ne Violet yamwanukula nti naye tubyeyambisa, y'ensonga entwalayo okwogerako naye. Lulenti yabuuza Violet obanga Mwesigwa alina abantu baakolagana nabo. Violet yamuddamu nti ekyo kyali kizibu okukakasa olw'ensonga nti si ye muntu anyumyanyumye ennyo okuggyako ng'omubuuzizza, ate nga ne bw'omubuuza si ye muntu amala gakubawo kigambo. Kyokka kye mmanyi nti takolagana na mikwano. Ekirala mbadde simanyi nti alina n'essimu tatera kugyeyambisa. Okimanyi nti kasookedde njogera naye mbadde simanyangako oba alina essimu. Takuba oba okumukubira. Kale simanyi obanga essimu eyinza okunnyamba okwongera okumutegeera. Lulenti yamubuuza lwaki talumika bulumisi ssimu eyo. Ati ekyo kye ngenda okuddamu okukola. Bw'aba akolagana n'omuntu yenna ekyo kijja kunnyamba okumanya ani gw'ayogera naye era boogera ku ki. Yasooka n'asiriikiriramu. Oluvannyuma n'abuuza Lulenti nti olina ky'omanyi ku nnyina wa Mwesigwa oyo? Lulenti n'amutegeeza nti byonna byalimu mu fayiro omwo gye nakukwasa. Violet yayongera okumutegeeza nti kirabika oyo si ye nnyina. Kirowoozeka ayinza okuba nga nnyina mufu oba nga ali mu ddya ddala. Yakisiinyaako katono wabula bwe nagenza okukimubuuzaako yagaanye okubaako kyambuulira. Lulenti yamutegeeza nti naye nsuubira ebyo tebyetaagisa. Kyoyagala okuŋŋamba nti nnyina omutuufu alina we yeekuusiza ku by'omusango guno?
nedda genda mu maaso okole bibyo ebiteetaagisa bireke. Ekirala omulimu ogukutte Kasoobo nali ndowooza nti tuligenda okutuuka leero ng'olina obujulizi obumala. Violet yamwanukuza ekkabyo nti mbadde ndowooza wano twetaaga obudde obuwera okusobola okufuna ekituufu. Nze ngamba bw'oba onnenya nti nkoze Kasoobo oli mu kifo kikyamu. Bw'oba oyagala amangu ago g'oyagala wandigenze mu mmotoka z'empaka wabula si wano. Sagala yakonkona ku luggi alaba tebamwanukula n'ayingira. Yabasanga era bakaayana kwe kugamba nti wabula mmwe ababiri mmwe temutakuneneŋŋana. Atabamanya ayinza n'okubayita abafumbo. Mu kiseera kino amaloboozi gaali gawereweddeko kwe kwongerezaako nti kituufu muyombayomba ng'abafumbo. Abafumbo bayombayomba. Nze mbadde mmanya abafumbo baba mu kusekereza olya taptwiti naye abafumbo babeera mu kuyombayomba. Ekyo mbadde sikimanyi bannange. Lulenti yamusaba asooka alindireko wabweru amalirize ebyali bikyasigalidde ne Violet. Sagala naye yamutegeeza nga bw'atayagala ye wabula azze kulaba Nakyala. Lulenti yamwanukuza obusungu nti ne bw'oba gwe weetaaga genda omulindira eri ebweru. Sigenda kukkiriza mboozi yammwe mu ofiisi yange. Sagala teyalina kyakukola kirala okujjako okufuluma ebweru n'alindira eyo. Violet yagamba Lulenti nti ekisembayo Lulenti mwesigwa bw'asula we yali asula n'ebiseera biri we yabeerera n'emisango. Lulenti yamutegeeza nti yali abeera Mutundwe eyo gye yava n'ajja asenga e Bunnamwaya. Oluvannyuma lw'okwejjeerezebwa emisango, Nakyala yabuuza Lulenti obanga akyalina kyamubuuza oba okumutegeeza. Kansuubire byonneetaaza biweddeyo kubanga nze ebyo bye mbadde neetaaga okuva gy'oli. Violet yabyogera asitula akatebe kwe yali atudde akazza ku bbali ate era asegulira woofiisi ya Lulenti. Lulenti yamusaba okusigala ng'akyatudde wansi wabula ye Nakyala n'agaana okutuula n'amusaba okumubuulira kyonna ky'ayagala. Violet yalwawo ng'ayimiridde awo wabula nga talina kyafuna okuva eri Lulenti. Yalaba biri bityo kwe kumubuuza kyamwetaaza. Lulenti yamugamba nti kansuubire nti wonookomerawo wano ojja kuba omaliriza omulimu ogwo. Violet yamugamba nti nange kansabe nsobole okugukomekkereza kubanga nange kyasinze okwetaaga. Olina ky'oŋŋamba ekirala mukama wange? Bw'oba tofuddeeyo kaŋŋende nsisinkane Sagala ali wabweru. Lulenti yamubuuza nti kiki? Ng'opapirira nnyo simanyi wafumbirwa. Ate mukama wo kasita atandika mwe abakazi abali eyo abakola mu ofiisi ezitali zimu. Mukama wo kasita atandika okubuuza wabuuza simanyi wafumbirwa, simanyi wafuna omusajja ng'omanya tandika okwekengera basajja abo ssebo. Violet yakyuka n'amutunuulira n'amugamba nti bwe guli n'embaga yaggwa ky'oyagala okugamba kaadi ekuyita ku mbaga yange tewagifuna. Wamma nzijukidde omubaka yali agireeta motoka yamwonoonekerako wali ewandegeya na buli kati bakyagikanika. Tofaayo Lulenti, ekijaguzo eky'emyaka 10 mu bufumbo we kirituukira emmotoka y'omwami oyo eriba evudde mu kukanikibwa. Kale kaadi bw'abanga agireese togaananga okujja kubeerawo. Violet bw'amaliriza okwogera ebyo n'afuluma. Lulenti yasigala atabuddwa. Emboozi ye yali agitandise naye tebyamugendera bulungi. Violet bw'atuuka ebweru yasanga Sagala amulindiridde awo we yali alese emmotoka ye. Yamubuuza nti Sagala onneetaaza ki ekyo ekitasobola kulinda nkya nga mpulira nkooye mbadde njoya kugenda kwebakako. Sagala yamutegeeza nga mwesigwa bwaliko abavubuka 3 be yali asisinkanye. Violet yamubuuza nti ate mwesigwa omusisinkanye luddawa? Mbadde manyi bwe twayawukanye nze nasigadde ne mwesigwa gwe naawe n'okwata agago. Sagala yamutegeeza nti nzijukira nga gwe waŋŋamba okuddayo ewa mwesigwa mugoberere buli wadda si gwe wakiŋŋamba era bw'akomyewo ne muwerekera ate yo si gye mulengereredde ng'alina abavubuka 3. Bannange. Violet yaseka n'abuuza okakasa Sagala nakugambye oddeyo ewa mwesigwa? Muwala biteekamu feeling ono. Naye weebale amawulire gompadde gajja kutuyamba.
bwatyo Violet yayingira mmotoka ye n'avuga agende. Sagala yasigala musanyufu wakiri yali asobodde okuwetumayo omulimu ogw'amakulu. Kale oba kwetumanga kye yali yeetaaga okukuzibwa mu mulimu guno yali kyagenda okukola. Violet bw'atuuka eka yakwata essimu n'akubira Mwesigwa. Yali ayagala okukakasa namba ya simu gye yali amuwadde. Hello Mwesigwa, nze Vanessa, kakati oli luddawa? Mwesigwa yamwanukula nti yali agenze kusisinkana kitaawe. Kiki ekyo eky'amaanyi kyabadde akwetaaza ku aba akyayongerezaako ate ne yeetema engalike nti kale kambireke nzijukira wangambye nti mbuuzabuuza nnyo. Mwesigwa yamutegeeza nti kitaawe yali akozeyo akabaga akatonotono okujjukira bwe giweze emyaka 20 ng'atandiseewo kampuni ye. Violet yamwagaliza akawungeezi akalungi bw'atyo n'ajjako essimu. Yakimanya nti osanga eyo ku kabaga gye yali asisinkanye abo be yali ayogera nabo Sagala we yamulabira. Violet yakwata mu nsawo ye n'aggyamu akuuma akakwata amaloboozi. Ebbanga eryo lyonna mwe baayogereranga nga Violet abikwata. Yakateeka ku mmeeza ye n'akasaako. Yagenda mu ntebe n'atuula awulire. Yaddamu okuwulira emboozi ye ne Mwesigwa. Yawuliriza ebigambo byonna bye yayogera. Embeera ki mwe yabyogerera? N'embeera mwe yabyogereranga. Yawuliriza bulungi nga mu butuufu awulira omusajja ayogeza mazima. Yasituka n'ayongeza ku ddoboozi ly'akuuma kano. Bw'atyo n'agenda mu fridge okunonayo ku mazzi ag'okunywa. Yattulula amazzi mu giraasi n'addayo n'atuula mu ntebe n'atandika okuganywa. Aba atambula kwe kuwulira Mwesigwa bwe yagambira nti yali tasibwangako mu kkomera nti era ogwo gwe mulundi gwe ogwasooka okusibibwa mu kkomera. Violet yagenda awali akuuma kano n'asooka akazzaako emabega. N'awuliriza bulungi Mwesigwa ng'akakasa ku kino. Violet yakimanyira waka nti waliwo kye yali yeerabidde okubuuza Lule nti mukama we yasembera awali akuuma n'asooka akajjako. Yakwata essimu n'akubira mukama we Lule nti amubuuze obanga ddala ogwo gwe gwali omulundi gwa Mwesigwa ogwasookera ddala okusibwa mu kkomera. Essimu yagikuba wabula ng'abuusabuusa obanga mukama we Lule nti anaagikwata olw'ebyo bye yasembayo okumugamba ng'afuluma ofiisi ye. Lule nti essimu yagikwata. Okwandibadde okumubuuza ekimukubiza essimu yamugamba nti kansuubire nti togenda kumbikira nti omugole omusajja afudde. Munnange ononsonyiwa bwe kiba kituufu anti sigenda kusobola kuziika. Lule nti aba akyeyongerayo. Violet n'amusaba okuva mu kusaaga. Yamusaba okumuwuliriza nti kino kyali kikwata ku musango gw'anoonyerezaako. Lule nti naawe vva mu kuzannya. Njagala kukubuuza obanga Mwesigwa yali asibiddwako omusango omulala nga oggyeko guno gwe tuliko. Lule nti yamutegeeza nti ebyo byonna byalimu mu fayiro. Kituufu mu fayiro mwebiri naye lwaki bikontana n'ebyo bye yaŋŋambye? Lule nti yaseka n'akontrola namu ng'omuntu eyeewuunya. Kineewuunyisa ggwe okukkiriza buli mutumbaavu oyo ky'aba akugambye. Yali akyeyongera. Violet essimu n'agiggyako. Ekitegeeza Mwesigwa wannimbye. Kiki ekirala kye wannimbye? Byali birowoozo bulowoozo nga bw'akwata ekkubo okuddayo okuteekako akuuma akakwata amaloboozi. Violet yatuula mu ntebe ye n'awuliriza ekitundu eky'ebigambo bya Mwesigwa ebyali bisigaddeyo. Yalowooza nti osanga Lule nti yali mutuufu okumubuuza lwaki akkiriza mu bigambo by'omuvubuka omumenyi w'amateeka. Yakimanya nti alina okweggyamu kiri kye yali yeetaddemu nti Mwesigwa alabika si muntu mukyamu era n'okweggyamu eky'okumusaasira. Yalina okumutwala ng'abantu abalala bonna be yanoonyerezangako. Yatandika okwebuuza lwaki akwatirwa omuvubuka ono ekisa gwe yali akasisinkana emirundi 2 gyokka, n'ekirala si ye muntu eyali atera okusaasira omuntu yenna mu mulimu guno gwe yali akola. Ebibuuzo eby'ekika kino yafuna bingi mu bwongo bwe. N'awulira nga n'okubikoowa abikooye. Kye yakola kwe kweyongerayo okunywa ku mazzi. Bw'amaliriza n'asalawo atambule aveeko awaka akawungeezi ako nga bwe yeeyongera okwekkaanya embeera nga bw'eri.